Abatuuze ku kyalo wa Bitunda mu district y'e Nakaseke bafunye enchukwe bwe basanze amalaalo ga mutuuze mu naabwe eyaziikibwa edda nga gasimuddwa ebisigala ne bakuulita nabyo. Bino biri mu maka g'omugenzi Eriya Kisimbaazi mu ggombolola y'e Kikamulo. Nalweyiso Juliet asula mu maka gano ategeezezza nti bo baalaba abantu okujja nga kuliko omukyala n'abaami basatu nga balina enkumbi n'ebitiiyo ne bagenda ku malaalo nga wayisa akaseera katono baawulira abantu bano nga bagulawo mmotoka na kuteekamu bye bataategeera ne bagenda ng'okukeera ku makya amalaalo gasimuddwa. Tuli mu ssaawa 5 ez'ekiro ngenda okuwulya oba ni yayogera ku basajja bombi simanyi yayogera bonna mugule buutu ne bagula buutu yaabwe ne bateekamu ebyabwe bye banonye nagenda okuwulya mbu simanya mwasa amagi emmotoka mugisimbula omulundi gumu yaseeki amagi bamala okwasa amagi gaabwe ne bakola ki. Mukabya Thomas muzzukulu w'omu maka gano ategeezezza nti abantu bano baasooka kuziikibwa ku kijja ekirala oluvannyuma ne bakomezebwawo mu kiro kati wayise emyaka 4 nga bateekeddwa ku kijja kino. Maama naafe oluvannyuma naye n'atwalibwa eri kaakati ne bajja muyita taata Kakonge ye mwana w'omugenzi eyajja n'agamba nti eri wagenda tutundibwa kaziikulweyo aleetebwe ku kijja ky'abajjajjaabe wano wennyini we tuli. Abatuuze b'oku kyalo kino beekozeemu omulimu nga basula bakuuma olw'okwekengera ebiyinza okuddirira. Ssentebe w'ekyalo kino Segawa Samuel agamba nti naye kyamwewuunyisizza kubanga talina kye yategedde wadde ow'akakiiko yenna. Baali badde basobola okutuuka ewange tebajja kusimula ki mufuunu bamutwale naye tebaatuuse nowa difensi tebaatuuse newange tebaatuuse bo bazze buzzi nga bakima mufuuwa. Ennaku zino abantu bagadde nnyo akasente jala mu bantu abo abaafedda kanaffe tugamba bayinza obumukomyawo omusinga naye bakoze eki ne bamukoze ne tufuna ate obuzibu obwa kuki ku kitundu. Byempuliddeko bigamba nti omuwala yazze ng'ekimulese okuva gy'abadde ebweru azze kuziikola kitaba amuloosa nnyo ng'amuloosa nti amugye ku kijja kino amuzeeyo eri gye yali okusooka. Era tukyayimiriddewo obunkenke tetuteredde olw'ensonga nti kati olwayo buli omu bw'alaba emmotoka nti ekyamye embuga atemya ku munne mbwangu nti baabo bakoze eki. Omwogezi wa poliisi mu Savannah Region Issa Semwogerere aliko byatangazizza ku nsonga eno. Twasitukiddemu ng'atego gw'ekyayi ne tutandika okunoonyereza tulabe kiki ddala ekyatanudde abantu bano n'amateeka ki ge bayinza okuba nga baamenye era we kinaazuulibwa nti balina obwayiro bwe bamenye mu mateeka bagenda twalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Masula Navuga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.